Olunaku olwaleero ekibiina kya NRM ekitongozza akafuba okunoonya akalulu wano mu division y'e Nakawa. Ono ekafuba asookedde ddala ng'era ebimu ebikoleddwa kwe kulonda ate akakiiko akagenda okutandika okunoonya akalulu nga katunuulira ebirungi Pulezidenti Museveni by'asobodde okukola emyaka gye tukubye emabega. Mu kwogerako eri abawagizi b'ekibiina kino, omukunzi omukulu mu ggwanga Rosemary Sseninde wano wasinzidde n'abasaba buteerabira birungi omukulembeze gw'eggwanga by'asobodde okukola newankubadde ng'abantu abamu babibuusa amaaso. Okusookera ddala munanjulira abaagalwa, Pulezidenti waffe Yoweri Kaguta Museveni nga Pulezidenti wa Uganda ayina bingi nnyo byakoledde eggwanga lyaffe lya Uganda. Byonna ebingi byakoze, yonna gye ntambudde mu ggwanga abantu babadde batulaga ebyo byonna Pulezidenti byakoze bye basiima. Ebingi byonna babisiima, naye byonna tusobodde okubisamarayizinga oba okubiwumbawumba mu the top 10 achievements eza Pulezidenti Museveni. Mu ngeri emu Sseninde era agenze maaso n'ajjukizza abawagizi b'ekibiina kino nga bisobodde okunyweza ebyokwerinda mu kaseera kano abantu batambula nga bwe baagala kulokoteka n'okusoomooza okulula ng'ebbula ly'emirimu eri abavubuka kyagambye nti NRM byetunuulidde okulongoosa. Twagala okubategeeza bwe tutunuulira amagye agatukuuma disciplined armed forces. Amagye gano bassebo ne bannyabo tetuyinza kukitwala for granted kubanga Uganda gyevudde wala. Weewaawo ebisoomoza weebiri tetuyinza kubigaana, naye wakati mu byonna tulina okukkiriza nti tulina gye twava era tulina we tuli kati ne gye twagala okulaga. Mukimanyi bulungi mu abavubuka abali wano, ekimu ku bitusoomoza ly'ebbula ly'emirimu eri abavubuka. Era bassebo ne bannyabo, abavubuka munanjulira ebiro ebisinga babuzaabuziddwa bannaffe bannabyabufuzi olw'okuba nti balowooza babawa essuubi nti bwe ffe tujja obbawa emirimu. Wano walondedde akakiiko kagenda okuba ng'akola nako akatuumiddwa Tonta ng'era kagenda kuba kakulemberwa omukunzi omukulu Peter Kyabasinga. Ono abadde omusanyufu eby'ensuso era agenze maaso n'otutegeeza nga bwe balina essuubi ng'obuwagizi bw'ekibiina kino bugenda kuba nga bweyongera. Ono awabula alaze okutya nga badde basanga okusoomooza bwadde bagezaako okuba kakuyege abamu ku bakulembeze mu kibiina ky'NRM babakuba amakuuli. Abantu bangi babeereyo nga bagamba Pulezidenti Museveni takoze, Pulezidenti Museveni kino yandikikoze bw'ati, naye alina byakoze ebirungi era nga mutuufu tubiraba, wabula tetulina babyogerera. Kati ffe nga ffe bassaabakunzi abannakawa Brigade ne Tonta tugenda gezaako okulaba nga tuwunya enjiri y'ebintu Pulezidenti Museveni byakoze. Twagala twagazi bannayuganda bonna si NRM bokka n'abali mu opposition, kuba bali mu opposition bagendayo nakuwaba, twagala tubakomyewo ewaffe mu maka. Olunaku lwa leero pulogulaamu ebaddewo, tubadde tulonkinga enteekateeka z'ebyo ebirungi Pulezidenti Museveni byakoledde eggwanga lyaffe Uganda. Omuli Pulezidenti Museveni okugata nga amawanga naddala East Africa okulabika nga ye jjajja wa East Africa, agezezaako okugata abakulembeze ab'enjawulo okulabika nga basobola okukolera awamu. Mu nteekateeka eno ate bamaze n'okulonda olukiiko lw'abantu abagenda okunoonya akalulu ak'omukulembeze gw'eggwanga nga tutunudde okulonda okujja. Ku Raso TV, nze Grace Segirinya ne Chamba de Lawrence Omunyo.